Yes, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange najo sinzo bango otuwuliriza webale kwekumira ku mayingo gano aga Yugi Update TV gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Olwaleero lunaku olubadde lwayidi agava mu Democratic Republic of Congo galaga nti n'olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 3 yididde abayekera ba M23 basazeewo kubanga baba kimu bakolinze for unite okulaba nga beegatta kimu n'abo bonna be bali mu kuwera ennimba nabo mu lutalo olugenda maaso mu Democratic Republic of Congo. Era balabiddwako abatuuze mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo eri mu kibuga Goma ekyawambibwa abayekera nga bagenda mu maaso n'okuba nga basinza n'okusaba ku lunaku luno olwayidi. Era mu bigambo ebimu omuyimaamu byabawadde kwe kuyita paati zombiriri okusobola okulaba nga Mukama Katonda ayambako Democratic Republic of Congo okulaba nga beegattira awamu basobole okuba nga baddamu okubeera kimu entalo ziggwewo beekubidde omulanga basobole okuba nga sayidi zombiriri zibeere nga zeegatta basobole okuba nga bazza emirembe mu Democratic Republic of Congo. Kyenjawulo ekibaddewo nti paati zombiriri omuli aba Democratic Republic of Congo saako n'abayekera bano aba M23 babadde kimu wano mu kugenda mu maaso n'okuba nga basinza omutonzi n'okukuza olunaku olwayidi bakowodde emirembe gisobole okuba nga gibaawo ku lunaku luno buli muntu asobole okuba nga akuza Idi Fitiri mu ngeri ey'obuvunaanyizibwa ne mu ngeri ey'eddembe sobole okuba nga baweesa omukolo oba n'olunaku luno ekitiibwa olw'ekisiibo abasiraamu nga basobolokoka. Oli ku Yugi Update TV ko sinzo bango tuuliza webale kwekumira ku mayengo gano ngwatana tweyungako nkubirizo kire wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otweyungako ddala bulungi nnyo nammwe abakatuliki abakristaayo mbaagaliza weekend ennungi mukulikeeyo nnyo mu makyakiji gammwe abali mu diaspora nammwe mbalamusizaako nnyo sibeerabidde mwebale kwekumira ku Yugi Update TV nkumanyi mubeerako nnyo mwabajja mu comment section nammwe mbatumiddeko nnyo mukola kyamaanyi nnyo okubeezaawo amayengo gano mbaagala nnyo mweraba. Yes, oli ku Yugi Update TV kusinzira okuba ng'otuuliza gwe omukwano gwange yonna yenna ali eyo gwe nagambye agala otweyungako agala okweyunga ku channel eno kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko okoonene mukadde temwerabirako na mukadde kubanga akadde ako mukwano gwange gakuyambako nnyo okuleetera notification message bwe waba nga waliwo information yonna gye tutaddeko ate buli wo subscribing obeera otufollowinze kitegeeza buli kimu kye tunaateekako ojja kuba ng'okifuna gwe omukwano gwange leka okipingwe ng'oli updated ku buli kimu ekigenda mu maaso mu ggwanga gwali eyampuliriza abali mu Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia, abali e Dubai, abali mu US, abali mu UK, abali e Canada, abali mu South Africa, nammwe abali mu Ndwana Kenya, Nalekani, Menyani, nammwe abali mu Asia, matumiddeko nnyo mwe bali kwekumira ku Yugi Update TV mwe mbeezezzaawo amayengo gano aga Yugi Update TV. Mikwano gyange sola beebaza kinnoomu wabula nsazeewo nkozese lino eddoboozi ery'ewamu nsobole okubeebaza mwebale kuyimirizaawo channel eno mwebale mwabajja naddala mwabajja mu comment section ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe ne mutangaaza bannayuganda ku ki ekiteekeddwa ekituufu okukolebwa gwe okusinziira ku ndowooza yo. So munamuna abatajjangako mu comment section mbakubiriza okujja mu comment section muteekeko ebirowoozo byammwe mutangaaze eggwanga ku biki byaba bagenze mu bukyamu ne bikolebwa mu bukyamu eri bannayuganda. Dani ku Airlines e Kenya naawe nkutumiddeko ennyo naye jangu mu comment section oteese toteekako buteesi linnya lyo mujje mu comment section mwe abasharinga aba likinga nammwe abasubscribinga mwe muyimirizaawo amayengo ga channel eno. Eyo namba y'essimu gye mbateereddaawo eya nooti 726 nooti emu 67994 eyo enamba ya WhatsApp eri mu kimyufu ye namba gy'ogenda oyita kuba gy'osobola okuyitako gwe omukwano gwange ayagala okulanga wamu naffe ng'alina bizinensi yo ng'ogyagala tugikulangire nga wandyetaazo gikulangira eyo namba gy'oba oyitako ku WhatsApp osobole okuba nga naye bizinensi yo gikuba abantu tugikulangire gwe omukwano gwange ali eyo ampuliriza. Ne ngenda mu maaso n'okulabula abantu
ku biki ebigenda mu maaso mu ggwanga naddala ng'akalulu kano aka 2026 katuukuse kengedde. Kati buli muntu alina kubeera vigilant, olina kubeera bulindaala oleme kutunda mwoyo gwo mukwano gwange. Waliwo abatunda emyoyo gyabwe olw'M1,1500 sukaali. Gwe beera ng'omanyi akaseera we kanaatuuka akakuba ballot paper, beera nga manyi omuntu ng'omanyi omuntu ogw'ogenda okuwa, gw'ogenda ottiikinga, gwe gw'olaba asobola okukulaakulanya ekitundu kyo constituency yo, gw'olaba agenda otwala eggwanga mu maaso. Bannange tusibwa nnyo akatambaala mu mutwe mu biseera nga bino. Newankubadde obwavu babubalumizza mutya, totunda mwoyo gwo ku lw'akantu katono, wabula saasira ku ggwanga lyo, osaasire ne ku zadde lyo, osaasire ne ku future weenaabeera. Lowooza ku by'emu maaso. Weewaawo abamu muyinza okulowooza ng'ebyatabakwatako nga tebikwatako, naye ensobi yonna yonna ekolebwa either relative wo, sengaawo, maama wo, kojjaawo, biyinza otuuka ng'ekyo ekizibu gwe kyetooloddeko, ate olaba ebikwatirako biyinza otuuka essa ne byetooloola ne bifundikira nga bikkutteko gwe mukwano gwange ali eyo. So kyenva nkubiriza baganda bange mwenna bali ku Yugi Updates TV ogenda maaso n'okusharinga information eno. Baganda baffe beebereremu ate era baleme kutunda mwoyo gwa ggwanga, babeere nga batambulira ku mazima, nga bayimirira ku mazima, nga bayimirirawo ku lw'eggwanga lyaffe erijja mu maaso, ku lwa future y'abantu baffe n'eggwanga lyaffe mu maaso, kubanga buli muntu ekigenda mu maaso kati akiraba. Gwe atalaba kigenda mu maaso nkakasa obeera muzibe. Ate era ne muzibe naye alina byawulira ebimukyemula omutima, kati n'amanya nti no mu ggwanga mulimu kino. So nkubiriza buli omu obeere lalabayi wa munno, osobole okuba nga oli kalabaalaba w'oyo ku biki ebigenda mu maaso. Obakubirize n'omubakubiriza. Waliwo abali mu byalo nga tebamanyi kigenda mu maaso. Mubaagaliza subscribinga ku mikutu gino bategeere ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe. Wakati smartphone zajja gwe mukwano gwange ali eyo. Wabula mbaagaliza olunaku olulungi, mubale kwekumira ku Yugi Updates TV, mubatana subscribinga mugende mu maaso n'okusubscribinga. Mbaagala nnyo era mweraba.